ate okimanyi nzize nga ndi kamu omukulu seba alabira ddala nga bino glasses byataddeko nsitegeera bulungi mukunja omumanyi Julie saakukuba I respect you naye nkimanyi saakuba mukazi musajja naye mukunja amanyiira Julie tukole bwe tuti ngawe watandise ng'oli mukakamu okimanyi bulungi nti obusungu tebulina kye bugonjoola okoze obusungu n'ovuma buli omu onyiiziza bantu kale kati nze ndi kusaidi kati ndi ttiimu yo Julie gwe mutuufu ekyogamba Sheeba Mukunja agenda kikola todda wange Export TV to the world. Kino ffenna bulijjo kye tulinda Julie okusisinkana Mukunja Atasera Julie leero sigenda kwetooloola kuyita wala nnyo bulijjo ofaaki essanyu mpulira lingi kubanga ndine Mukunja leero bulijjo ekinzita kye kino bulijjo omukubira amasimu yagana gakwata kati ssaawa zino bwemba nga nsobola okutuulako naye bya mirembe kuba yendaba entunula gy'atunula oba yamirembe oba Mukunja okikoze kumusanyusa engeri gyali yekiise mu mbaga embaga navaayo neŋŋamba it's okay kitegeera era nemusaba tusisinkane ng'abaagalana mu bigambo byogera Julie bulijjo ogamba nze sirina buzibu naki Mukunja sisobola muddira wabula njagala justice eri abakyala kati bw'oŋŋamba nti owulira emirembe then justice n'emirembe bikwataganirawa era omuntu gwe mwali mweyagaddeko naye ekyo tekikuliriza nnyo no njagala abe atutangazeemu kuba bulijjo ffe tugobera nnyo ebigambo bye golabika obadde tobiwanga omuntu gwe wali weyagaddeko naye nga temwayomba temwakola ki okitegeera bw'otuuka ng'abadde agaanye okusisinkana ng'abadde takwata masimu kitegeeza kati wano tugenda funa solution oba luli gwe yageza wayitanga wabi nga ofosinga tenfosinga ntya bwe nkubira essimu ebaako ennyondo nti nfosinga namukubiranga essimu nazigaana zikwata Mukunja lwaki wali odinayinganga enteesiganya mu kusooka tetwandituuse neeno mmwe kujja na mu mawulire kale ekibuuzo kyenyinza okubuuza we wagenda mu mawulire wafunayo ki kyenyinza okubuuza nozaza Julie ekyo ngaate oli mukambwe nkubuuziza mu bulungi just kubanga just abantu abamu muba n'endowooza mbu buli woteekawo obuvuyo n'oteekawo obusita nti n'oyomba nnyo nti buli kimu kiba kigonjooze nze nava ku levo ate sitanti ezaki tetuli wano nze gye nali njagala kyekimu kubanga mwe buli kimu mukitwalo kirina okuba serious kirina kuba mukama ekibuuzo kyange wafunamu ki anti nzize wano kyenfunyeemu twogere kubanga bulijjo tonkwa toyina kyozaako toyina kyogamba nti oba ki nerero wonkubirira nga tujje tutuule twogere neŋŋamba kati kanzije anti nze nali manyi nti bw'ovaayo nonyonyola ensi ate bolabula ate Mukunja ate ololo nali manyi nti ensi oba yakuyamba nekuwaayo ku solution era yanyamba olw'ensonga kati yakupushinze n'ojja no meeting kati nkimanyi kyengenda okugamba ojja kitereeza Mukunja omukyalo yakubirako okumala ebintu bino outside the cameras asobola oba yakuba bwe yakubanga yagambanga bigambo yakuba nga ndi busy wakubanga emirundi emeka linako Julie twagala kugonjola nze abuuza wamukubiranga emirundi emeka kuba oyinza okuba akubango no toŋŋamba bya soda kuba kati tetuli kugonjola nkwatagana yange naawe mulimu ababiri kuba kale kankibuulize wayagala omanya kuba Mukunja bwagamba nti yali bize oyinza okuba kuba omulundi gumu n'otaddamu nakuba emirundi egiwera nenkubira nono tusinga etunuza mu layini ya Mukunja anti nkubuulira abantu benagezaako okukubira okitegeera kubanga bemmanyi ababeera close ku ye abasobola okunyamba nakugezaako nenkubira ku Queen Masolo okitegeera nga bonna bambuzaabuza okitegeera nentuuka neŋŋamba singa nina ennamba ya neiba Mukunja gy'abeera ati sinandikubidde neiba olw'ensonga
nti nze nali saagala Mukunja kyayisaamu bakazi kyampisaamu abakazi akikole ki ekitegeera nga njagala just tutuule kale webiba biwedde bigwe mirembe oba ali olwanira bbuba lyali likuluma nga oyisiza mu ka justice kuba kati ndaba okibayo n'emirembe gy'olina gy'olyoswaza olabiza emirembe ngiina yes naye ekituufu kiri nti Mukunja kampise omanyi nti zonna ensonga zange nga bwe nazoogera zigenda kuvuga Mukunja yakuyisa oba gweyereese yampise kuba newe nagezaako luli were kyogere wankubidde nenga buli kimu kijja kuggwa Mukunja avudde ku kikuba luli emabega gawo badde tobifaako nnyo olinga atabiraba ku mulundi guno wavudde ku kyomuwa attention wagenza nga byayonoona bingi oba abadde akuswaza ekiwera kati kisekera ddala kamera tebangako solution ya buli kimu naye budde buno ngamba ekyokubiri wayinza oba waliwo ekitini ekyaliwo naye ate era nali siraba ate Sheeba wabiyingiriramu lisi twandirepuse n'ebizibu byo ng'omuntu kubeera bangi abalina ebizibu naye basirika nabo ne baguma byose byenjagala okugjawo lwaki mbasirika ekifaananyi kyewali ogezaako kyemwali mu pulaani yammwe gyemwali mugezaako siiga eri abafaani bange nti nze ndi sirina buvunaanyizibwa eri ekitonde ekikazi ekitegeera obulina kubangeera kyompisezaamu nomula kyomuyisaamu tumanyira ku ki nti Sheeba ye tojja kyomuyisaamu jako negalubindi bakulabira kati Sheeba yakusayininga okubeera looya we nti anti nange weyanumizanga omutwe nayefula looya w'abakazi alina balooya be sina looyi wa Sheeba yekka wabula nga yeyita w'abakazi oba olina abakazi ati nga Sheeba taliimu kuba oli kingi gategeera naye Mukunja olinaku obuuza ali eri mu kamera emuyambye eki ndowooza bwe nzirako ku sayidi ye ngamba alina kyafunyeemu bw'aba yagenza opressurizinga mufune meeting mu n'olemererwa bwe yamaze okuteeka mu kamera n'okutuka eviivi mba ngamba nti oba alina kyakivinze nze byonna mbikole naye Sheeba mujje mu nonsense era Sheeba simwetanga mu bino nze ntunuulira kitonde kikazi kyogenda yisa mu mbeera gye wabisaana ekyabakazi ekyekitonde kikazi kiveeko kuba weekubyedde omupiira nga tutandika bw'ogambye emirembe gy'owulira kuba kati laba emirembe tugende mpolampola emirembe gy'owulira kutuula kumpi ne Mukunja so si Mukunja kyagambye mbw abakazi ngenda tandika obbawo ekitiibwa kitegeeza naye walinayo own goals kuba njagala tulimalirize naye nga tuli kubanga ntuuse nentuula naye kati ya is the staff njagala ntegeere bulungi antegeekera Mukunja obadde obatali naye njagala atereeze mu mbeera zizayisaamu abaki awo nze westikinga kati tutandikire awo wennyini kiki naki kyakola ekibi kyoyagala atereeze maama ekisooka ennyabo looya tompita looya kubanga tomanyi kyenasooka kale Juli ekisooka sebo Mukunja sooka otegeere tuoba Mukunja nitwadde ku budde essimu eyo n'osooka ogiwummuzaamu nga bw'obeera ne Sheeba ku live obeera attentive byoyagala bakkolere ana Juli wekiika kati essimu omanyi oti oba njogera bya bizinesi sebo togenda kunsumbuwa tuzze kwogera kusolvinga bintu amikinga tetuli essimu ginda Mukunja tuweyo eddakiika kale neziba bbiri tombiseemu nnyo maaso yengaomanyi nejjuwa katolina mpisa waliwo empisa wezeetagisiza naye waliwo empisa n'omuntu ng'olabira ddala agenda Mukunja bizibu ki ebyakuleetera okwewala ki kati byendina okukola Sheeba twakola endagaano ne tuwandiika nti buli omu nina bimukola nakubuuziza nagaye Sheeba mujje ave mu nonsense ono okay kale ave mu bintu ave mujje mu buli kyolowoozaako kubanga ebya Sheeba nange byaffe n'ebyange n'abalala byebiki ebimu tugenda empola bw'oba oyagala byembe yakola live waliko ebimu ku byaka bya Sheeba bwetamanya mazima kitegeera era ng'amugamba njagala mazima olwo oli mukyala we kiŋŋambe nkitegeere
That's what I'm trying. N'ebyamukala bye bigambo byewayogereranga ku live. Nga ki nayogera ki era namugamba nga nsikwina ku buzibu abala njagala kutereeza mukunja era naye yennyini n'agamba omutereeza otya okitegeera. Kati gwe amaziga ga Sheeba tolina kyewagafunamu muli erimu. Amaziga ga Sheeba sinna kwegamba ntuuse okuvaayo videos zenkola emabega nga saagala kubeera part ku maziga ga Sheeba kuba contributing amaziga ga Sheeba olw'ensonga mukyala munnange mba owinze down. Kyogere mu Luganda toyogera mu Luzungu kutubuza. Leka mbuzeemu just si mu bubi si mu kuyisa mu bakyala maaso. Gye wasomera yali y'abasajja. Naye gwe Mukunja okyayogera obalata mujja kunswitinga nzire ku nsonga zennali soda tugonjole bino ebintu soda saagala ate mbadde maye muzize tugonjole ensonga anti naawe okangakanga tuzigonjola naye mba njagala ate mu kuzigonjola ekibuzo kyembuuza tekirina we ki waaliyo abasajja ne gy'obeera eri abasajja osobola nga mu nsi gy'obeeramu oba ekyalo kuwangalira nga kyabakazi bo Mukunja sikwetaaga nnyo nti no bannange bw'otabawo kuba era nange sigambye era nange sinagambako nti nkwetaaga nnyo era nga nawe ogaye tonneetaaga nnyo nange era sinakyogerako kati bino byompisa okuŋŋamba no togamba kuyisaamu makazi maaso bino byeŋŋamba abantu anti ekifaananyi kyemwali mwagala osiigira eggwanga tuzze kukola kikugonjola nsonga nze saagala kusiga kifaananyi kibi kati mu kugonjola ensonga buuziza bubuuza lwaki kibadde kya atali nze nzekka avaayo nakomplaina lwaki ogamba mu abantu ebiki biki lwaki temwegatta ne mukola lumu association bwotulagira ewanirira abakyala anti ogambye toli weka ayemulugunya ku nze ne Mukunja bwenzi wetufuna keses z'abakazi abawera nga zijja zirotetingira mu matu gaffe tubuyite bwenzi sifaayo ku nemulugunya buli omu gye yeemulugunya nze okusaba kwange Sheeba abiveemu buli ayemulugunya ajjamu Sheeba anti gwe alina obimugjamu kati ogenda bimugjamu genda omunnyonnyole ekiriwo in between me and you nga oli clear kubanga sagala kuddamu kuteeka Sheeba mu bino bintu ntunulenga nze alemesa ate nga gwe kizibu oba osigala ne Sheeba simulinaako buzibu tusobola okukwatagana nsobola okubeera gye mbadde naye nga nsobola mubbongako nga Sheeba kitegeera naye obuzibu bwe buli Sheeba nakati ssaawa zino andabanga ki andabira ddala nga mutujju ate nga gwe yabitandika ate gwabireeta singa wanyinyonyola nti ekiriwo nze ne Sheeba tuliwo ekineweti bino byonna saani bituuseeko nandibadde nzikiriza neŋŋamba yoke kubanga abantu babaleka bulijjo n'amanya nti agenzewo era yooyo naye buli kaseera olwobeera mu ŋŋamba content nsebo nzize kumanya content oba mweyagala olw'ensonga ebyali ku live byali biranewa oba ojjukira nga nva ku live yo ojjukira mukyala eyajja naŋŋamba nti bantu abayaka bali mu content va ku live era namuwa ekitiibwa nenva ku live naye nali wadde mbasigalako nenkyankalanya omumanyi Mukunja omumanyi kyankalanya kati tugenda maliriza tutya Mukunja kuba kyankalanya si solution nedda temutuleetera budde bwaffe butuze wane eno tusalira bwereere nze sina buzibu tuwunzisa tutya ensonga eno ereme kutiizinga Sheeba kuba olaba yakaaba nga just awulira ku ssimu nze Sheeba mwetondera nsekwetondera yenna era naye simwagala mu nsonga zino she's just a third party mwene ensonga saawa zino ndi n'omu okumuvaako bbaawe njamuvaako nga mugambye mazima kati Mukunja mazima ki gweyagala agambe naye yamugamba ku live tewaliwo mazima ge yamugamba mbu yasanga kulumbe wasanga kulumbe gwe ssebo njagala yogere nga amazima wasanga kulumbe naye Mukunja ombulamu olayo wansanga kulumbe kale uli eyo mweswazi olwo yali Masaka yaliyo omufu nali Masaka ng'ozze kukola ki
ffe twali tugenda kuziika ge mazima kati nze nali kulumberwamu ati ffe twali tugenda kumufu nengambe ebyo tebigasa solution yandibadde ekintu ekitulese wano funa ngeri gye tuwunzikamu n'osensibwa muono soda nsasira nange ndi muntu Yeah. okitegeera bino byonna ebintu nabibayingizaamu nga nina obusungu bwange kati basoda babiyingiriramu wanabo oyo soda yali amumanyiira oyo kati nakolaki nga mmanyiira ne Sheeba nga yakumanyiira Sheeba saamuyingiza mu bino bintu ensonga gye nayingizaamu mbaga saayingizaamu Sheeba kati bwoyingizaamu embaga automatic Kati mwali mummanyiira. embaga tebeera ya muntu omujja mwampisa kumanyiira mwampisa kugonjola zino nsonga mugonja gwamanya abakazi bwe mbadde nsaba tumalirize ebintu bino nze mukazi nina omukunsi ate muganda agamba ekitamu kye wali ofumbyemu era sikyegaana naye nina tokiyita ki Omukunja sagala omumanyiire kati omanyi oti oba gwe nina gwe ŋŋamba ojja kwonoona ebintu mukunja nze ajja bisasula nze nkubuulira gwe nina mukunja ate tutandika kulimba kuba solution yakumala bintu kati nkumugambi gwe nina kati ye abadde amanyi nowaba nga tonina njagala ogambe Sheeba amazima Kati linda ko omukyala tukulabe- yali mukyala wange ebbanga tukulabe Julie. kyenjagala Julie. ebbanga gwe tombulira kyakwogera tombulira kyakukola ati nkubuulira tombulira tolina kyomuli kubanga gwe noono soda buli kimu aŋŋambe kyayagala anti nange kyenjagala omuntu gamba Ali Sheeba akiŋŋamba. mubuulire omugambe nti ono mukyala wange tumaze ebbanga bwe lityo olimanyi nagendako ewaabwe obimanyi byonna ebbanga lyotabaddewo mbadde nga mbeera we full stop nja kukuta leka nebizimbira wa Sheeba kambuuze bizimbira wa Sheeba mubuulire ave mu nsonga z'okubeera nga ali mu dinaayo lwaki mumanyira kati kambuuze omanyi Sheeba omanyi bulungi embeera tombulira ate mumanyi mwana wa ngenda mubuulira era siwakanye mubuulire nga Kati wendi tugenda ndaba sagala byakumbuzabuza bale namubuulidde Kale, ekyo kiwedde. Mukunja. tukiteke kwa agenda yaffe ekyo kiwedde Julie tompita yogera kyeŋŋambye Julie no meeting atagagwa yaga byonoona waliwo okimanyi? akasuka nzize nga ndi kamu omukulu sebe alabira ddala nga bino glasses byataddeko nsitegeera bulungi Julie. mukunja omumanyi Julie saakukuba I respect you naye nkimanyi saakuba mukazi Julie. musajja Julie. naye mukunja amanyiira Julie tukole bwe tuti nga watandise ng'oli mukakamu okimanyi bulungi nti obusungu tebulina kye bugonjoola okoze obusungu n'ovuma buli omu onyiiziza bantu omanyi kyempisemu okuvaayo anti neŋŋama kale kati nze ndi Kati kusaidi bakyamumanyi. kati ndi tiimu yo Julie gwe mutuufu ekyokugamba Sheeba mukunja agenda kikola todda wange okuwummula si kutuuka mutaayi kkiriza nkwanjulire minywanyi baffe be tukola nabo abano nga balungi nnyo mu nsonga z'ettaka ploti ettaka nga lya kyapa batunda n'okugula gwe wenna alina ettaka ly'otunda naye gwe kennyini agala okugula ettaka oba ploti batuukirire ofune ettaka owone obupangisa kuba ku ssimu 0755 8413600 eyo yange nze kennyini kamwakoogera oba 0752946669 eyo ya director bagenda kufunira ettaka okwetula Uganda eno yonna ate nga ddungi nga lijja mu nsawo lyo ate nga beesigwa gwe wenna alina ettaka ng'oli bweru wa ggwanga oyagala ttaka lyo liteekateeka wagula ettaka lyo n'olireka eryo kuliko miti lyazika bwe riti osobola okukwatagana nabo ne balikuteekerateekera ne bakusimbirako ky'oyagala oyagala kukulimirako bintu ogenda okukomawo mu ggwanga lyattu Uganda ng'okungula bukunguzi naawe kuba akasimu kati enteekateeka baakajanjula naawe weegatte ku bannayuganda abangi abaganyuddwa mu mugano guno kuba essimu 0755 8413600 oba 0752946669 ofuuke landiroodi kati kubanga era ennyumba muzigo nsobola okugisasula bino ebbanga lyobaddewo nga kirungi tweyanziza obuyambi obwo naye njagala okiryalinga omuwala omuganda amazima agaaliwo n'ebintu agenda mugamba nga wendi yes on condition around kati ki ekirala byebyo saagala kumanya birala Mukunja. abakazi abaliddako be balimanya nwalidde Sheeba kakati tukole bwe tutuwulize ku mukunja akakwakulizo kataddewo kawulidde yo withdrawinga ye adde ewuwe afune basajja be bagwa nabe Mumanyira. ogende ogambe Sheeba nga naye waali mu kamera ebbanga sirika tuwulireko noono. time y'omuntu givaliwinga anti tekyadda ne waba bagivaliwinze
gwe soda we gyojja mu bino ebintu ate nno nze abaleetedde n'obujja wano njagala okijjukire nanti nendowooza olina amagezi bw'oba oyagala bingo bamu kati lwaki wali obinteekamu okusooka Mukunja tugende mugende mulabe kyenyinza okukola wallahi mugende kale mwepankamu kale tetugenda gemu Mukunja ekintu kyasaba Julie ne conditions ezikiriko are you ready okikola di kuba bino bitutamye leero enaku z'omwezi di Mukunja di wonna wetukkanyiza ne wetugamba leero ne wetugamba enja wonna wetukkanyiza Julie tukikole ddi yaŋŋamba kubanga nze sibeera wamu Mukunja tukikole ddi Sheeba yalirodde omuwero kaminga tulonde olunaku yekikulu Julie ddi lwonaabeera free nekyandi free ne kati kale ekyo bwe kiggwa sikozaako kigere ogenda funa abasajja bofumbirwe soda woba ntunulirawo ti olabira ddala nga ati engeri gye weesiba ku musajja wena n'okalaakala ne weerenga ogamba omanyi omuntu gwe bayita omugirikiti gwe basulako embwa ejirikiti olimanyi wena engeri gye weerega oswaza abakazi nomutyali amanyira okay Mukunja obudde bwange bwe twamala ffenna ng'olina by'oŋŋamba oba bwagenda bwagenda yes I accept kati obwo obudde njagala mu compensating neyo statement full oba kikyasuubira mu statement eyo Sheeba ajja kuba ategedde abeere mu maka kati mbu takumanyi tamanyi kubanga mmanyi nti ndi mulabe we ereza kati Mukunja wamuvuddeko olwanirira nkolagana nayo na King Sheeba kati soka wetondere kuba olina bewanyiiza ngenda kusaba osooka wetondere abawagizi ba King Sheeba bewanyiiza kuba oyagala nkolagana na King Sheeba ne wanaakusonyiwa nga ffe tetunnakusonyiwa igwe ngani tiimu King Sheeba nga tetunnakusonyiwa tuli bangi sirinze nzeka badde manyi gwe soda era nange ojja kunneetondera mu budde obutuufu nigwe nga nkwagaza kale ate Mukunja mu bantu balina okwerinentinga on tokanze kogamba nze gw'okubira buli kaseera gakulemetesa na Mukunja oba Mukunja yagendera eddala nkuyambe wetondera abantu babuno abashiba saaba ono abana oba tebansonyiwa balekeyo for someone omuntu alina ate olina notuwa ensonga lwaki okola kino omuntu yenna ategeera ajja kutegeera kyempitamu era nalwansonga kitwale nti tetutegeera kati netondera mwenna abawagizi ba King Sheeba mukyala munnange ndi mukyala owulira bangi muvuddeyo nga munvuma sirina buzibu namuntu kyovala I don't reply you guys bwe munvuma I have to cool kubanga nze mmanyi omupiira gyengusaamu kitegeera weba aseno mpita rice kitegeera ndi muceere oli muceere oli kawunga oli nyama ndi muceere bonna mmanyi omupiira gyengutwala abawagizi ba King Sheeba mwenna King Sheeba okufuna justice etegerekeka nze nagamba nja kwewaayo ng'omuntu era nkikoze njagala ate tekinnagguka Mukunja gye agambe King Sheeba then nja kwetondera King Sheeba mu kamera bulungi nnyo nammwe nga mbeetondera nsaba mu nsonyi simanyi oba kinaava ku ntobo ya mutima gwammwe kubanga si kyangu muyinza obutansonyiwa leero si nkya si mwezi gumu si ebiri I do understand wama nga waliwo omuntu gwe batakinze omuntu n'owulira obusungu naye nsaba mufune ekitundu oba space ku mutima gyammwe mu nsonyiwa search meaning oba saategeeza kulumya King Sheeba ensonga zaali nze noono kubanga nze bingi nze noono byetwayitamu besasa bannyonnyola wano mu kamera ne muntegeera kitegeera kubanga we naaba mbinnyonnyodde mujja mugambe naye gukatoni ye disgrace kitegeera bino byenkikozeeko bitono kitegeera naye nsaba mu nsonyi mwenna gye muli oba muliwa nsaba ku nsonyi mubulungi siri fosti sikakiddwa sikoze eki ntegeera nzuukuse nenaba amaaso nenywa kyayi nendya ekyenkya ndidde n'ekyemisana ntegeera bulungi sirinaako katuli ku mutwe abagamba mbu ndi mulalu biki nadiba biki ebyo byonna bijja byogera I do agree naye nsaba mu nsonyi naye ku nsonga ey'omwami ono njagala tubisolove anti kati gomba zoteekawo conditions zo Mukunja gwe tolina conditions zoterawo jjo
ng'ogenda kukola kyakusabye. Ebigambo Juli bibadde okozesa eri Mukunja bibadde toxic awo ebimu. Bw'oba okkiriza labayo no bw'oba okkiriza nti oli lwedde okweto akusonyiwa akole kyoyagala tolinayo kintu kyoyinza mumwetondera damage yonna gye wakozinga mu bulamu bwe. Nkugamba bino wamama Mukunja bw'atakola kyemugambye ngenda kujja King Sheeba mu nsonga zino zonna because siri lwedde kwetonda mino mwenka naye ye amanyi kyensobola okukola kujje nga tekikosa Sheeba. Kalwaki kyewakola si kyewakola mu kusooka? Nedda nali njagala akole ki because nali nina bw'oba ogenza okuyigga okitegeera tosobola kugamba nti kanfunde direct kola ki. Walina ebigambo by'ekyalo akulira mu nsiko. Nakulira mu nsiko nina biki sifuddeeyo nze nakulira mu kyalo mu kibira era muntwale ng'omuntu atalina mutima yabwe nga mwina nsobola okukola ekintu kye mutasobola kukiriza singa ono taaveeyo nakola statement. Gwe ekyo kyokka kyoyagala. King Sheeba simuyinaako buzibu nsaba munsonyiwe mwenna abanyingira Era n'embaga embaga gyeri siyina buzibu twagala contribution naye njagala embaga nga ekino kiwedde nga Sheeba tali muki mudinaayo. Mukunja tukikola ddi mpozi? Sijjukira ekyaki Mukunja nalinayereka kwekola ekyaki ono statement gyagambye gyolina okukolera mu maaso ga kamera. tugambye tugenda londa olunaku Ati embaga esembe ennaku ziggwayo. Saagala byakungamba nti ate tumale embaga ate Gwe kasabiggwa ng'obula odda mu bizinensi zo. siyina buzibu kubeera mbaddewo nga nina bizinesi zange nazimanyi buli kimu. Baasi Mukunja olina kyotugamba? Mukunja ebbanga lyonna lyemmaze nga mbeerawo naawe wali ondabyeko mu kamera disi bwenti njagala ogambe ensi wali ondabyeko mu kamera nga nkwasanguza bwenti lwaki ebintu mwe mwagala obitwala kubeera tumalirize kuba simanyi buli kimu tukyogedde sikyo tonsala kirimi ate Mukunja sikulabangako mu kamera oba mukyeyagala nga ndavu ye basumbwa. Anyway loza Julia atusetingidde pace gwe wenna Mukunja gwe yakolako effujjo jangu anti ye justice yo gyolwanirira mbasi bazaako ngalo katusabe kino kibeewo. Abawagizi ba King Sheeba ngenda basaba obusungu tukakkanye bano abagaana kasaba n'esootinga nga tulaba ekiddako mbadde saagala twenyigire mu firimu zaabwe mu laavu yaabwe kuba titwali Mukama abatukuumire. Export TV to the world.